Kitalo nnyo nyini ddala mawulire ganaku mawulire ga kunyolwa Honorable Kato Lubwama avudde mbulamu bw'ensi eno. Continue resting in peace enseri kujjukira olese ddibu ddene eri ensiike y'ebyamasanyu olese ddibu ddene eri ensiike ey'ebyobufuzi giyite politics side okwosaako entertainment industry side okwosaako neggwanga okutwaliza awamu. Ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero tekimusobozesezza kubanga asigaza ogw'obulamu gwenkozesa okwogera. Kibi nnyo Maziga Milanga Namiwobe afiiridde ludda wa ssaawa meka era kikakasiddwa ddi agange bampita Viki omukutu nsinzidde ku Viki exclusive yonna bitundu by'eggwanga Uganda gy'osinzidde okutulaba n'okutuuliriza kyokola kyamaanyi gwe mukwano gwange subscribinga weebale n'atanatwengako omutongole esooka subscribinge ebyensi bwe bityo. Bweri nkola yange video nkusabe jimpereka like buli likinga video information yene tuke kuyo atana bakubera nga hajitegeera ate naye agifune mukadde kale. Honorable Kato Lubwama ono yabikibwako enfunda eziwera era nga mu masekati g'okwagala okubanga abantu bamanya ekituufu ekimuluma kyategeerekeka nti obuzibu gwali mutima nabwe kityo Honorable Kato Lubwama bakola ekisoboka ne bafuna ssente oba ne bakuŋŋaanya obutitimbi bwa ssente. Honorable Kato Lubwama n'asobola okugenda emitala w'amayanja ate ne bamuteekamu omutima omulala. Ono kinajjukirwa nti ne yasembayo juzi okwogera ku nsonga z'omutima yamwanukula bwe buli obwana obubiri bambi obwabamweya n'omuyaga obwava ne bukola kasikiti mu ye nti Uncle Kato Lubwama ABCD sirika omutima gwaffe simanya gw'ogulina abaana abo naddamu n'abaanukula. Ekyennaku nti zigenze okubanga zikunukiriza wakatikati w'omusanvu ku 8 essaawa ntegeeze ez'ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero ono ensi ate ne bagikatema nti omukka gumuweddemu. Njogera bino nga Uncle Kato Lubwama omugenzi kati obulamu bw'ensi buzibu ali mu mulago ate mu ddwaliro omubiri gwe gusobola okubanga gwekebejjebwa. Abasembyeyo okubeera naye olunaku olw'eggulo bagamba nti yabadde mulamu katebula yabadde mulamu nnyo nga talina wamuluma nga talina kizibu kyonna nga musajja ali steady n'ensonga ezibaddewo ezigenda maaso mu ggwanga. Of recently Honorable Kato Lubwama yazoogerako ensonga za ekivuyo kya Palaso okosaako ne Alien Skin era bano ababiri nagezaako okubeera nga abawa amagezi n'okwagala okubabuulira kiki ekyokukola. So entertainment industry efiiriddwa kinene omugenzi kati Uncle Kato Lubwama ensonga ezikwataganira ddala ku nsiike y'ebyobufuzi abadde azitegeerera ddala. Ono kujjukizamuko akatono yali comedian eba Afudde comedian yaliko omuyimbi era Afudde musajja muyimbi. Ono yafugako abantu berubaga oba yabasavingako nga ono yali member of the parliament ow'ekisanja ekiwedde era nga yali mwerufu nnyo bwe yali agenda mu parliament okubeera nga agenda kuweereza abantu be. Honorable Kato Lubwama abantu yabagamba mazima kyekibadde kimufuula ow'enkizo ku balala kyakola ne kyatasobola okukola munansonyiwa mbadde n'akazuuku kakyanasobola okukola ne kyatasobola okukola abadde akitegeeza ensi. Kinajjukirwa nti ono bwe yali anoonya obanga awenja akalulu ng'agenda mu parliament abantu yababuulira mazima nti bamuwe alye ate nabo ajja basakira olundi era bwe kityo bwe kyali paka ekisanja kye eky'emyaka 5 bwe yakikuba olukumu mutwe. Ono azanye emizannyo egiwererako ddala era nga mu mizannyo egyamututumula siyinza kugamba nti guno oba guli wabula miyitirivu nnyo nnyini ddala kwegyo
je nyinza okubanga oba oli awo nkunokolerayo obudde buyinza okubanga ate tebugenda kutusobozesa. So n'olwekyo Honorable Kato Lubwama alumye abantu bangi, afudde tewali bulwadde bwe bajjanjabyeko. Olunaku olw'eggulo abantu bategeddeko nti yabadde mulamu. Honorable Mathias Mpuuga ayogedde n'agamba nti bano ababiri ababaddeko bombi banyumizaako, bafunye mu kumboze yabadde nyuvu kyanaku Maziga okubanga bukedde munaabwe tasobodde kulukeesa. Ensonga zino ngenda kwongera okubeera nga ate nzikutuusako right now. Ndi kubeera nga njolekera Mumakage emutundwe ate Sako Jol agenda kuba adduka emulago akutuuseeko ebigenda okuva side z'emulago ewakuumibwa omubiri gwe essaawa zino bajje guli okubeera nga gwekebejjebwa. And of course Viki exclusive ngenda kutuusaako buli kimu ekigenda okufa Mumakage emutundwe. Continue resting in peace our uncle ate Kato Lubwama. Fenna tutambulira mu kufa ng'abantu, buli omu yatamanyi ssaawa kiseera wa ne nze amulabyeko ng'abadde teri yadde kiraga kyekikakasa nti ayabula boyina obuyinza ku muntu kuba eddoboozi eri bwatuse mu Katonda siriwuliri gumu eri mugamba alo nanga bulazo wedda nkunoonye ne muganyina wenziruka naga mwedde moroka njirabawo wano naye nga toliiwo ne mukakansooka ensaale nyina wenkolaki wengenda nkomewo nanga naye era nze nja kulaba nangamba naye nyina ekintu ate gwokimala ne mugamba mukama wange kansooka enzijumbire swala nkomewo nja olukomyewo ate simukoze eki simusanzeewo. So saawa nga 9 era kati singa bajjayo kamera ezibadde ku nnaku maati saawa 9 kati abadde mu kitundu ekyo. Honorable kati saawa zino wetwogerera tuyina concerts 2 ez'amaanyi mu kibuga ku Friday. Olowooza mukwano gwono Palaso anajjuza okuba tulayo ng'omwana atatyadde nja ayinza omutwala ate Palaso bajjuza batajjuza ekikulu kyetusooka twebuuza Palaso's music, is it a good music? Awo sooka okituddemu kitu Palaso alinayo kunyini abantu ze baappreciate sebayi tukkirise ze Palaso siyinza amwagala ennyo kubanga discipline ye yeekolakola ekyo naye ate kulumu ate ngenda wa Palaso ngenda wa Palaso sola genda wa Andiski siyinza genda kwaba abali b'obukola bagende nga bampunyirira abanywi b'enjaga bampunyirire no sobola gendayo abantu abalinamu kunsa bajja gende wa Palaso. Yes, he's a good musician. Si muyimbi mubi lwakuba amanyi okuuma erinnya Palaso amanyi okuuma erinnya kubanga erinnya litegeeza ntalo litegeeza controversy yazimanyi ate era sinaba kwekwe muli mu mutima gwange sinaba kulowooza nti Palaso ate si ataddewo aleni skiini yeshe aleni skiini ate okubanga yagipansi n'agiteekawo olowooza nenebeeramu abantu ejja kubeera bonna bajja ate akati kyebanoonya abaana abo music eyo gwe bakuba atukontrolinge nga wano era bwe baakola ku Bobi Wine, Bebe Cool ne Chameleone mu myaka gy'ekyenda mu 2000 batufuukira ettabu ne bonoona ekintu kyaffe ne bakijjamu indiscipline bakijjamu discipline bakiteekamu indiscipline abantu bonna abayingira nga bakola ebyo byakulwanalwana byakukola ki amaanyi agafuuke mazibu kakati abo bwe tunamala okwerwanyalwanya awo kati nga ne gundi naye atandika n'okwepiica gravity nga balwanagana Allen Skin bajja kulwana mu maaso awo baagala keepinga fire burning naye nga fire bagibaninga bakola biri indiscipline. Honorable akayambako okwepiica kakutuuseeko siina kyenkaagalamu nkaagalamu ye okwepiica bikimu abamanyi sibimanyi sikiri na Luganda slogan abantu bebayiyayiya manyi oyo alina omuyimbi gwe yasikira gwe twali tulina edda
omuwemuzi wemuzi Peterson Mutebi Peterson Mutebi naye bw'atyo bwe yali yaleetanga abaana b'emmamba muzira bwabugumira sebase walolololo ono oli mulira ng'awo Peterson yawemulira akati nono kwepiika naye bw'atyo yasikidde Peterson buli omu abaako ne bwasikira Martin Angumi yali asikidde Jimmy Katumba bato balina ballot Baron Voice abalina amaloboozi ago agapeesa amagumu agatambuza ekintu kati gwani yakusikira ate